nze nva ku kyokwetunda nali seetunda naye nanyiiga omuntu yenna anyiiga. Okimanyi natuuka okubirako ekisi wange ne mugamba boyfriend woyo simuyinaako buzibu, just nkukubidde kugamba gwe yali agumidde ennaku mu bakazi be nali ndabye, negayiriraako boyfriend wo ampoleyo emitwalo 5 ngenda kugimuddiza. Neŋŋamba ntuuse ku salino. Kwe kutandika okweryamu kuno kwolaba munnange. Oyo ogolaba y'omukulu the Mighty Family, oba okuva mu Mighty Family ayitibwa Sammy. Of course ngenda kwongera ka video akalala ng'agezaako okukatiriza lwaki ye yava mu by'okubeera nga nte abakazi yabawa oba yaba supporting kati n'abeera nga nte gwe bagula. Era video gye ngenda okwongera agenda kuba nga akuwa obukodyo bo ng'abasajja abalya ku misiwa gyabwe, obukodyo bwe bakozesa. Kankuwe video eno ate tulabe ekiddako. Chairman w'abasajja abalya ku musuwa gwabwe Sammy the Mighty Family. Leero nzize n'obukodyo buna abasajja bwe tukozesa abakazi okutulowoozaako ennyo. Naawe abadde yeebuuza nkola ntya omukazi okunfaako ennyo, naalumwa nga nnumwa, naanyolwa nga nnyolwa, nkola ntya? Oba muto oba mukulu, oba mugagga oba mwavu, oba yasoma oba teyasoma, naye ng'omwegombye, akakodyo akasooka wonna w'omusanze tewamatalinga, oba wakawe bamuzaale oba ku mulimu gwe oba mu kyaki, mubuuze kyanaanywa, kigule nga teyakola choice. Mugulire ekyokulya, aba yakamala okulya pa musabe namba ye, musindikire $3 ke kakadde nga kamwaka e Uganda, mugambe oyo transport wonna we naabeera baby jangu ndabeko oli mukazi mulungi. Amazima ga Katonda ne w'omugamba nti oli mu woteeri ennene mu kibuga Ukraine, ajje muli ekyemisana aganyabo omukazi ajja, si ku transport gwe wamuwadde. Akakodyo namba 2, wofunanga chance ne musinkana n'akuwaako tomwekubyakubya, tomweriisaliisa, mukube boy va ku kifi. Awoyita ne bajjajjabo bakuyambewo okoola ne bamweya najja kwatireko mukube muleke mu kkubiro. Omulundi gwo ogusooka abe ng'akuba ne sikyakyala, aba akyakuba sikyakyala pa kabe ekizibu nga kinene ng'onoonya $5,000,000 zimwewoleeko nga 3 ajja zeewola ajja zikuwa. Omukazi w'amala okuwa ssente ze n'azikuwola n'alowooza ku smart wire, n'alowooza ku ssente ye ey'ekikazi gye yakuwola, aba talina musajja mulala gw'alaba ebbali, kobe ng'olina olubuto, kobe ng'olina akabodde, naye ng'ekyo wakikola n'omwewolako ssente ye ey'ekikazi. Ebirowoozo byonna byandirowoozezza ebbali. Abasajja ne baba bamuwa obukadde bumeka, alowooza ku buno bwe yakuwola, n'aba ng'akuliko. Era ke kakodyo ke tubadde tukozesa n'emmikyo ssente yadde tazitwala, just yadde agezaako sika attention ya mukyala abe ng'amulowoozaako nnyo, kuba abakazi balowooza nnyo ssente. Akakodyo namba 3 nga kakulu nnyo ne namba 4 mukalinde ku stage saawa yonna Mighty Family tujja.